kwa situlesi nyende Israeli malize programu eno Egypt ekirize okugulawo boda yayo ekirize America bafulume Gaza. Remember je buvuddeko Egypt yali eganye okugula boda. Remember Israeli yasiringa Gaza yonna kibayita siege. Teri kiyingira Gaza nga Israeli teyagadde. Kati open route yoke fuluma Gaza eryejo ngoyise ku boda ya Israeli ne Egypt. Olwalero Egypt ekiriza okugula boda. Abagendo soko fuluma beba America. Jukire Gaza wabaddeyo Palestine Americans. Aba Palestine nenga ba America. Abayino genda. Boda bagiguddeko sawa zokka. Egypt egudde boda yayo wakati wa Gaza oba wakati wa Gaza nayo for just hours emaleji gali. Remember Israeli yagoba aba Palestine bonna mu northern Gaza badde mu southern Gaza. Era Israeli emaze nekyusaamu katono ebawadde amazzi. Israeli yali yasiba amazzi nesiba amasanyalaze. Wiki namba Gaza badde teina mazzi na masanyalaze. Nga Israeli yagasiba. Teyakoma naawo Israeli yagaana UN okutwalayo ebyobujjanjabi nemmere. Wiki namba Israeli badde egaanyi. Egypt yagezaako okubiyingiza kifuba. Bano aba UN abagaba obuyambi Red Cross bayingire mu Gaza by force. Israeli yakuba strikes era yattako n'abamu ababa Red Cross. Egypt nesiba border. Kati ejo Blinken Secretary wa America yabadde mu Egypt nasinkana president wa Egypt Field Marshal Sisi al-Fatah akulembera Egypt bamuyita Field Marshal al-Sisi al-Fatah ye president wa Egypt aliko Farao ne banyumyamu ne Blinken ne bakkiriza nti Egypt egulewo boda yayo bafole na bafulume. Remember tulindirya sawa busawa Israel egenda kulumba Gaza northern okusinga ne tanka atirale with full force. Wenzijidde wano olwaleero ejjo ekiro Israel yakoze obulumbaganyi obwakasinga bukyanga olutalo lutandika. Ejjo Israel ate yakubye nnyo Gaza yakoze strikes ez'amaanyi kati eri muggulawo ku poving way. Gaza ekuba tunnels. Aba Hamas bekweka wansi mu ttaka bakola tunnel system kati Israel zeekuba eri mu kudestroyinga depots ez'ebyokulwanisa. Ezimu abagaza bali bazite aba Hamas bali baziteka ku malwaliro n'amasomero era nageega kubwe. So epevinge wenti tanka n'atirale ziyingire munda. Then ground invasion yetandike. Era nabi abadde bigenda maaso era olunaku lwejjo. Omunene mu Iran yabadde achaddeko ekkata. Jukira yagenze Lebanon. Omunene wa Iran ate n'amala ne ayolekera kata. Omunene mu Iran we yabadde ali Lebanon yayogeddemu n'abakulu ba Lebanon n'aba Hezbollah. Remember ba Hezbollah bali Lebanon nayo terrorist organization ne Iran yegibakinga. Bwe yamaze okuvaawo n'agenda kekkata nasinka n'akulira ba Hamas. Nga ffenna tulindiridde omunene mu Iran kyagenda okwogera. Yatutta okulabula. Iran yalabudde negamba tejja kutunula butunuzi nga Israeli egenda maaso n'okuba Gaza. Iran yalabudde bagambye mu luzungu we are not going to be observers as the state of Israel is continuing to carry out strikes in Gaza. Iran yagaye bote bajja kutunula butunuzi nga Israeli egenda maaso n'okuba Gaza. Yade akamala okubyogera aba Hezbollah ne bakasuka missiles si rocket missiles nezitwa mu Israeli omu Israeli nesumulula nayo nebaddiza omuliro. So
amawanga g'abawarabu kye gatya olutalo luno okweyongera mawanga amalala. Kati olwedde tuvudde Gaza twogera kati ku Lebanon abayezibula gye bali. Remember Israel yalumbako Syria yesterday but one nekuba airports biri mu Aleppo ne Damascus. So abatululizi b'ensonga kye batya olutalo luno kweyongerayo lwandikomye Gaza wokka naye kirabika tuyinza okulaba emmundu ng'esomola okukawali e Lebanon. Omuhezibula ng'omuyiraani amaze okulabula nti ye tagenda kutunula butunuzi abanga awasigina abayezibula nti mulumbe. Olwedde Isirairi erina amagye gaayo wali e Lebanon. Nabagamba Isirairi egenda kulwana fronts bbiri. Egenda kulwana entalo bbiri oba ssatu. Erina okuba Syria. Ka Iran erina amagye Syria. Erina okuba abayezibula e Lebanon. Ne b'Hamas e Gaza. Zentalo ssatu omulundi ogwo. Kati mbuuza Isirairi erina capacity eyo egiina. Isirairi erina capacity. Kyetayina kyokka erina amagye matono. Isirairi kyokka kyerina amagye gaayo matono. Naye ebyokulwanisa byonna Omumerika mu bye yazze nabyo yazze ne patriotic defensive system. Abamerika balina patriotic yatuuse dda mu Isirairi. Okwengerako ku system za Isirairi Abamerika batuusiza patriotic. Bagiteeka wali e Lebanon. Iron Dome ekuba buloketi. Tekuba missiles. Iron Dome. Bano b'Hamas bakozesa buloketi butono. Naye Hezbollah ina missiles. Kakati Omumerika abadde alina okuleeta patriotic agituuzeewo wali e Isirairi. Naye n'Abayisirairi bennyini balina ezaabwe enkambwe esobola okwenganga missiles. Balina Arrow 1 ne Arrow 2 paka ku Arrow 3. Balina David Sling ezo systems za mutawaana nnyo. Ate zikuba radius nnene. Tegeera. So ebyo byonna tugenda maaso n'okubitunuulira. Ekyokusatu, America amaato gaayo yaleese carriers bbiri nga zeetisse ennyonyi bbiri. USS Gerald Ford eryo limu ge gamu ku maato agasinga obunene mu America era egeesiga nnyo eyo Gerald Ford. America lyayungudde ku Mediterranean Sea nereeta n'eryokubiri. America ekyagireeteza amaato abiri kiri ekintu ekyo stabilizing the region. Teyagala lutalo lwe because amawanga nga Saudi Arabia, UAE, Oman, Kuwait, America yega kuuma. Kagali abayezibula b'Hamas bayinza obutakoma kuleeta bulabe mu Isirairi wabula negana amawanga g'Abarabu agaganya okukonda eminga Isirairi kyekola. Nago gayinza okufuna obuzibu. Tuzze tukirabako Saudi Arabia bali abawusi abali e Yemen. Wali abayekera Bahuthi rebels bali Yemen. Badde bakasuka ebikoopole Saudi nga bikuba ne oil tanks za Saudi Arabia. America nereeta patriotic defensive system negiteeka mu Saudi Arabia okuuma aba Saudi. Kati ekya America kyetayagala. Tegera erina okuleeta other assets. Region ebeere stable. Olutalo luleme genda mawanga malala. Naye nga all in all Biden yabadde ayogerako ejjo ne abamawulire mu America yagambye nti kituufu Israel ejjewo ba Hamas ebakube naye abantu okay civilian casualties bayina okubafaako ennyo okulaba nti abantu bangi tebafa. Abantu bangi bo bavuddeyo dda mu Northern Gaza kati bali mu Southern Gaza. Israel emaze neeta amazzi mu Southern Gaza wokka. Amasanyalaze gekyagaanyi. Ebivuddeyo UN egamba Israel ezeeka amasanyalaze kubanga generator ezisupporting amalwaliro zigenda zikira. Singa Israel tezaako masanyalaze generator zigenda zikira. Abantu bajja kufa. Jokira eri abali mu oxygen, eri abali mu intensive care, byonna Israel ebitunulidde. N'ekisinga obulungi Egypt yaguddewo border. Israel kyebadde yagala abantu bagendeko mu Sinai bajja kumala bakomewo aba Palestine.
America eri mukujjayo bantu baayo so far lutalo bweruli nenga Israeli ejaddu wangula so far strikes ze yakakola si wabi kati egenda kola ground invasion wadde tebijja kuba byangu of course ne ba Hamas bakola dentegeka nenga Israeli ku technology gweyina nebyokulwanisa ne support jaino okuva manga g'abazungu because Europe ejiwagidde nnyo France okukwata France ya warnings okukwata nga wekalakasize Bufaransa ng'owagira ba Hamas myaka eje 5 mukomera abayizi mu Harvard University abavayo ne bawagira Hamas teriyo company mu America egenda bakozesa bakibagambye dda so amanga gaba Europe etafeninze they are now tough kwebyo bi demonstration bye bakolanga bawagira bano ba terrorist alo jakumbuza junior amanga g'Abarabu go gawagirani amawanga asatu gokka gegawagira Palestine asoka ye Turkey president wa Turkey Erdogan yabadde jad addressing parliament ya Turkey nagamba Israel byekoze war crimes eyo gwanga limu mu Middle East egwanga eryokubiri eriwagira Palestine ye Kata yo no mu America yakimutegeeza nti ku nsonga za Palestine bagenda kuba kusaidi za njawulo era akulira ba Hamas asula Kata jali egwanga eryokusatu ye Iran Islamic State of Iran ewagira ba Palestine United Arab Emirates UAE yote birimu yasirikira ddala eringa etaliwe eringa netabiraba United Arab Emirates yagano byeyingizamu era babirabe era Secretary of Defense wa America teyage aba America bonna abachadde tebagenze UAE bagenze Saudi Arabia yo United sobola sajja bazimbye Dubai bagende bagikube so United Arab Emirates series Saudi Arabia of course ejakolo mu America byayagala Ojete kiriko kubuuza kubanga America nga yanyize Saudi efiirwa nnyo so Crown Prince wa Saudi Arabia akimanyi ajakolo mu America byayagala Kalali mubawalabu tosuubirayo nnyo buyamba ba Palestine tebuliyo bakulimba zikwaiti zonna zisirise z'Oman zigamba ekintu kimu ceasefire nenge eno mu background ziwagira America mu America yagambye eki Israeli yekube Egypt yo teina ludda mediator President wa Egypt Field Marshal Sisi al-Fatah ye mediator yagezako okwogerezeganya ne side zombi taina ludda kala abawalabu bwe batyo gegama wanga bwe gatyo goyigalabise ngebiri egaza tebibakwatako wae tuleke omusajja omuyiziraeli akakuba bomu kakaaga agende nafa atukube abawalabu bajjukira ebyabatuukako Israeli yabakubadda bonna beegatta nebakuba tebagala biddamu mabaga you learn from history the Arabs learned a lesson never to disturb Israel again so they are quiet babirabira mu curtain munsi yonna eggwanga erirala kirimanyi awagira Palestine ye Vladimir Putin wa Russia yawandiise dda n'ekiwandiiko ng'akiweereza UN Israel ekomye olutalo simanyi lwaki ekwatagana ya Israel ne Russia egwiridde ddala bw'otulya ebigambo president wa Russia byayogera olabira ddala ng'ekwatagana ne Israel yeeyongedde okugwa naddala olutalo lw'e Syria lwabaawula Israel ne Russia babadde ba mikwano nnyo kuva nno dda naye bwetunuulira Vladimir Putin ebigambo byayogera nga yawandiise dda n'ebbaluwa mu UN
ngayongera okuvumirira ebikolwa bya Israeli weewunya Putin nakino si kipya nti Syria bali bagala kujjako Bashar al-Assad president wa Syria gonna abazungu n'abawalabu nga bamukoye bali bagenda mujja kolasha ya mukobyawo Vladimir Putin yamuzza namuzza mu ntebe naye mu lutalo olw'okuzza Bashar al-Assad president wa Syria Iran nayo yalwanira ku saidi y'abalasha kati Iran ina bases mu Syria Israeli kyetayagala kati of course Russia yayagala esanyuse Israeli ate esanyuse ne Iran ekitasoboka yalina okulondawo Russia yalondawo Iran kati of course bases za Iran jeziri Syria. Remember Russia ina amaje mu Syria gega kuma president Bashar al-Assad baleta dane defensive systems za babalasha S500 ne S400 Russia systems za defense zeina S500 ya mutawana eyo system ya mutawana in fact S500 take yajigula ne India e system nungi nyo abalasha baina systems nungi eza defense S500 ne S400 jeziri Israeli ne gamba Russia tukwegayiridde toleta defensive system zino kubanga twagala kuba Iran okay aba Israeli bakalinga strikes mu Syria ne baba kuba base za Iran Russia ne gana ne gamba Israeli toddamu kuba Iran mu Syria era no kulaga ekyo system zino defensive nzirese Israeli yasigala ebikola so kachovola nkwatagana yabwe ekyakubirere kyayawula Russia ne Israel lutalo lwe Ukraine. Remember president wa Ukraine Zelensky mu Yudaya kati kisoboze sokuba nti Israel yayingira ddamu lutalo lwe Ukraine ku side ya Ukraine naye mu bubba Russia ne kitegeera kati kyovula waliwo butakwatagana wakati wa Vladimir Putin ne Israel era okuva batandika olumba Gaza Russia sinsanyufu. They are not happy. Israel yezenge ekola ebintu nga Russia esirika. Ka entalo zonna Israel zerwa nawo awo mu Arab world Russia badde teyogera naye ku luno Putin si musanyufu. Teyakondeminga na kondeminga byabaawo. Jukira ba Hamas balumba Israel ne batta abakazi ne babalwepinga ne batta babebi ne bawamba naki ne ba hostages. Ate mubao bawamba siba Israeli boka kati Russia byo teyabikondeminga yo cheriko olutalo lukome Israel is committing war crimes kati kikotegeeza nti eri mu Ukraine Israel yenzo kuba olutalo yaluyingira dolo e Ukraine ka Israel yesinga intelligence musadi Israel yenzo butatwala mundu Ukraine netwalayo intelligence negena ngebulira aba Ukraine position za Russia weziri kwa ida satellite mu banga so nenga Israel nsi ya amanyi edi nuclear armed tena jayo manyi gayo ebyo byemulaba biwero ebyo Israel tena nyiga kalina byagane Israel nge kubye nyaba Hamas tena sumulula tebana kuba na mizairo bachali bakosa F16 ezo nyonyi za America F16 zikaddi kati linda kastwe F35 astwe F36 astwe F22 laputa Israel ine nyonyi bagita prophet ebyo byonna tanabireta kakati mukaba banange olutalo lugwe omusajja tannakuba lwaki mukabye mangu lwaki mukabye kati mwalabiye eki buza ba historian bajja kubulira Israeli kyeki Israeli yensi yoka eyali ekubye lyato lya America ne kufira kaba America banji America ne basonyiwa balita SS Liberty Israeli yali agenda kuba Egypt aba Israeli ne bagamba amato gonna agaliwo gaveewo kati olokwati Israeli yali etaddewo jammers abali amaje ga America agali ku USS Liberty tegafuna bubaka Israeli yo mukulumba yakuba bukubi ne kuba lyato lya America ne kufira ka abasirikale banji teyali kuba mbugenderevu
yo yali erowooza lyabalabe amaato agasigalawo Israeli yabagamba bagapakinge mu fomu okay baali balina okugapakinga mu fomu nti ziri ennyonyi bwe zijja ziraba nti lino lyato lipakinze bwe liti si lyabalabe kati bo bano abaali ku lyato USS Liberty eryato lya Amerika bagamba nti tebaafuna message Israeli nerikuba Abamerika bangi ne bafa debate eyo yali mu Amerika naye okubanya Abamerika baagala Israeli byagwerawo okay Israeli ne compensating family zaabwe so byebyo ebikyali mu kitundu ekyo naye ke tusabe nnyo olutalo luggwe Middle East eddemu efuna emirembe kale omuntu ayinza okumbuuza Juni aba Palestine n'aba Israeli balwanira ki bw'osoma ebyafaayo bw'osoma Bayibuli obuzibu bwonna bwatandikira ku Abulahamu jukira Abulahamu yali tazaala n'azaala mu mukozi omwana bamuyita Ismail n'amala ate n'azaala Isaac Abulahamu yalina abaana babiri kati mbu promised land yonna yaabwe those two children Isaac n'oli gwe bazaala mu mukozi biblically that's where the conflict starts from by historian abalala bagamba nti Abayudaaya we baabatta ennyo ne basaasaanira ensi yonna mbwawe we baali mbwawe mu Palestine ye origini yaabwe mukakati Sebatalo owookubiri we yaggwa America Egypt ne Bufaransa America Bungereza ne Bufaransa ne bagaa nti Abayudaaya baddewo we baali kati bagenda okutuuka ate ng'olwedde bano Abapalestine we bali of course balina okugobawo Abapalestine Abayisirairi bakomewo we baali kati Abapalestine bagamba tebalina bbaawo it's a battle of land who is the owner of the land entalo z'amataka zaatandika dda ekisumbuwa Israeli ne Palestine is land kati ekizibu ekiriwo land title agiina tetumumanyi because twanditunudde ku land title ne tugamba bano Abapalestine be ba owner naye akati there is no land title who owns the land are they Israelites or Palestinians debate naye Abayisirairi kye balina ekituufu nti all archaeologists okay byonna ebyedda bye bazudde awo wonna biraga nti Bayisirairi baaliwo okwo ba archaeologists abanoonyereza ebyedda bwe bagenze bakola research mu kitundu ekyo bagenze okizula nga ebintundu bye bazuula ebimu ebyasigalya biraga Jewish settlements okay biraga Jewish origin biraga ti Abayisirairi baaliwo okwo kati Abapalestine bo kye bawakanya kati Abapalestine ne babaawuzaamu abamu ne badda mu West Bank aba ne badda mu Gaza ne bateekawo Abayisirairi kati Abapalestine abali mu West Gaza mu West Bank bo tebali nnyo radical kali bano abasigala ne Gaza ne bakola terrorist group gye bayita Hamas ebalwanireko mbu bezze ettaka lyabwe so, lutalo lwa ttaka era nze Junior bandimpise nga land officer ne tulaba who has the land title teri akibuuza who has the land title kati wobibuuza UN nga watandika ogamba you were racist simanya you were what so kakati Abapalestine kye baagala babe n'ensi yaabwe ekitajja kusoboka kubanga Isirairi teyinza bakkiriza mbu babeere n'ensi yaabwe mbu babeere n'amagye tebasobola bakkiriza so byebyo nga historian ate nga analyst
bwe nafe gwanga lino lijja kunfiirwa nnyo. Maye mu Uganda you don't respect knowledge. Mwagala kati byakuwemula. Mubeera mubakaye wisdom abali b'embizi. Sije mubeera. Kati kaye bino abimanyi wisdom. Golaba yasoma nnyo. Ali kazo yebase. Ku kasaawe. Ate kaye amazzi gajja kutwala. Wisdom kaye amazzi gajja kutwala vekazo. Kaye talina budde busoma. Abeera mukunanagira nakuba bantu malusu. Baleta balisacha mu Uganda ngoleta wisdom kaye. Kaye pastor. Na just wama milimo kubula mu gwanga lino. Nga bugati emilimo jibuze. Kaye kwe kufuuka analyst. Kali ngomala okulaba tekinokrati juli yangodde wakaye. Kaye mubuuze spelling ya Israelites. Mugamba akiwandike muwa sente. Gwe kaye musange kutoko so omugaiti kaye tekinokrati junior that somesa byaba Palestine nawe tubuulire. Ojja kulaba enjawulo. Mujja kulaba enjawulo. Uganda ekifudde abagezi tuweddewo. The elites are done. Abasiru mweyongedde. Ekizibu kya Uganda abasiru mweyongedde. Intelligent people are no longer respected. Intellectualism has died at all levels. Uganda abasiru bebanji. Omunajja nakubulira Johnny emotoka je waguze enfu efagi ya box ngata you don't own a car. Abatalina mamotoka bebawa amagezi kubayina. Abavu bebawa abagagga amagezi. Uganda is upside down. The poor are the ones who are giving the rich money on how to use their money. Those who don't own cars are the ones who advise those who have cars. Those who don't have land, they are the ones who advise those who have land. We are upside down. Knowledge is dying. Ensi yaffe amagezi gajiweddemu. Kali tunuulira Zaake Eneyisayi is a typical high school kid. Omubaka wa parliament teyeeyisa bw'atyo. Gwalaza akulaba Ssemujju Nganda. Ssemujju Nganda akuvuma. Notategera nti akuvumye. I love him. Ssemujju Mao. Those are intellectuals. Ssemujju Nganda akuvuma. Neto inza tegeera. Bantu bebaga nti Ssemujju yakuvumye. Kati laba Zaake. Bamukyaza ku Voice of America Zaake oyo. Oluzungu lwokka lwe yafuuwa. Ng'okwa you see, you know you see ko journalist namga I don't see you. You see, you know, ko journalist, I don't know you. Museveni is a dictator. This country is a joke. Netge tulinde. Pray for us. We get power. We shall bring back the country. Mutusabire naffe tufugemu. Nze Museveni yasuubiza obuyinza mu 2009. 2090. Kwaba n'abanyankole bakyatufuga emyaka nga 5. Aliyo myaka nga 2. Yali master plan ya myaka 5. Bakatufugako meka 35. Wabulayo 11 bagende. These Westerners are still in power for the next 10 years. After 10 years, we shall see whether we shall also take power. But right now, you can't fight for power in this country. The military and the state, they are one. Amajene government bali omuntu omu. Mujja kufiira bwerere. Ensinga amajene government they are byegase tojjayo mutwe yuludai. Mbasibudde ensaasira abalwadde mukama waffe abangumize bambi n'ensaasira mwenna abali maloogi ku mbeera y'obudde eno nammwe mukama abateeremu obwangu muveeyo muloogi abalala bayingire tusisinkane olulala nze Technocrat Junior nkujjukizaako kampani ya bwino genda obetinge nabo ku kibanja kyabwe betwino.co.ug promoteka mirundi betting ne bwino e company esinga obulungi wane ya betting o betting ku mbalasi betting ku tenesi betting ku mipiira wefunire kasente atani agana nenkujjukiza ko company eriemu etunde ettaka mu Uganda bagita KB Properties eritalina nkayana batunda ate bagula bazimba mayumba byobo yagadde atira bayina n'amazimbe bagita KB Properties enamba abwe nyenda gibateerawo tusisinkana olulala nsigadde nze Technocrat Junior avuga Subaru empya new model bwondaba ku kkubo ddebali guno muliro bagita Subaru
gye nvuga kati sipasio nabivaamu dda era gwe walawuumu tonsanga ku kkubo nombuuza abavuga emmotoka zino wammanga lawuumu sipasio vitizi firuda buno motoka babasamize buwiisi gattako bino ebimotoka bya nigi na byaliya Subaru bwogiraba sookodde ebbali Subaru muliro this guy is kirala tegera kati Subaru mpozo wa Range Rover yekka yayogera kale abawiisi firuda sipasio vitizi waliwo n'akamotoka awo akalala ak'ekisiru bwe muvugavuga abannayuganda ennaku zino bakayita Romeo abenzi bali mu Romeo abenzi bali mu Romeo genda ku maloji gonna Romeo yeeriwo mubakagula mbu kuba parking ku maloji zibeera ntono abala Uganda na Museveni lwaki tatunda eggwanga lino ne batuwa sete ne tugenda we meet next time.